lwe lubadde olumbero yali munna bizinesi yayatiikirira ennyo mu kukola eddagala ly'ekinnansi Ddungu Lutaaya eyali amanyiddwa nga Kyapambalaasi ng'ono yafa mu biseera bya ssennyiga korona. Mutabani we Paulo Senkungu Ddungu yamusikidde nga ku mukolo gwe gumu wabaddewo n'okusabira emyoyo gy'abagenzi era obulabirizi bwe Namirembe busiimye emirimu gy'omugenzi kubanga yakola nnyo mu kuzimba ekkanisa ya Uganda. Naye abaasinga okumukwatirako ku mulimu ogwa Lutiko okugizzaawo kakati nga bwe mugiraba yali mukadde waffe Ddungu era yali vice chairperson nga bishop ye chairperson. Amiko omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Hajji Ahmed Rwasa nga yakiikiridde Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga. Katikkiro asiimye omugenzi Kyapambalaasi olw'enkolagana ennungi gye yalina n'Obwakabaka ssaako n'okukola ennyo bw'atyo n'asaba abaana b'omugenzi okutambulira mu kululo gwe. Kanoni Ddungu Kyapambalaasi nga bwe mwali mumanyi nti yakola ebyo byonna n'abeera sayidi eri ate n'eno n'awagira nnyo. N'olwekyo kyakuyiga ky'amaanyi ku ssaawa zaffe nga ffe Abaganda nga ab'Obuganda tulaba nti no abantu ng'abo tuba tuzze mu bifo nga bino tufuna kye tubayigirako. Oweekitiibwa Ahmed Rwasa akalatidde ab'eŋŋanda okwagala ebika byabwe kibayambeko okumanya ensibuko yaabwe. Naye mwalitegedde nnyo ebika byammwe abamu bwe babagamba okulanya ayogerako linnya na Wakasolya naye nga tamanyi na Wakasolya gy'abeera. Tusaba mubanoonye mumanye lwaki muli Baganda. Ate ye omulabirizi wa Central Buganda yawummula George Ssenabulya bw'abadde akulembeddemu okusabira emyoyo gy'abagenzi asambaza ebyogerwa nti ekkanisa erwanyisa obuwangwa n'ennono kyagamba nti si kituufu kuba bannaddiini bennyini baliko obuvo bwabwe. Naye kigambo ky'okuteekako abasika n'okwabya abakika ne bakuŋŋaana ne balabaganako ababadde balina amaziga ne gasimbwa era kaakati njagala okubategeeza olunaku lwaleero bwe luggwa anaakaabira mu lujja luno ajja kukaabira mu lwakiraki mu lwayaba. Abaana b'omugenzi Ddungu Lutaaya Kyapambalaasi nga bakulembeddwamu musika we beeyamye okutambulira awamu n'okukuuma ekitiibwa kya kitaabwe. Omulala ye mukulu Godfrey Ssemakula n'agamba nti abo bonna bakwatagananga nnyo nabo ku nsonga z'okunsiibulawo kwange. Nayagala omubuuza ekibuuzo naye nga bw'ali mukulu nemutya nasibwa mubuuza kibuuzo kino kankole ki kankireke nga tobayawulanya bulamu ebyabwe bibawe naawe byo obisigaze. Kali twongere okwagala ebika byaffe kijja kwongera okutwagazisa ensibuko yaffe n'okumanya gye tuva. Obadde mulabi